Kansubire nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujja baliko gyonna gye mutuusaako engalo baganda bange mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange butereevu emba ntuuse okubeera nga ate mbatuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kye mbasaba kiri kimu egwata na subscribinga mukwano gwange subscribing ate kakakadde nsobole okubeera nga ate munnange nkuweereza yes mbeebaza olw'okubeera nga bambi tuwezezza ate emitwalo 2 egy'aba subscribers baffe wano abalungi banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Mungu abaddizeewo ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mumala wano eno ng'ate munnange mumpuliriza kati nno nga sinnagenda mu maaso kansooke ate njagaliza omukyala Ray mukyala Bindeebwa omu bw'ati amazaalibwa amalungi ag'essanyu omukyala ono kitegerekeseeko nti leero awezezza emyaka 3 beddu munnange tumwagaliza buwanguzi tumwagaliza buwangazi mu bulamu bw'ensi avuddeyo ate wali n'alabula abo bonna abavaayo nga bavuma bazadde b'abannaabwe ye n'agamba nti nze alinvumira maama wange oyo ye munnange ndifa naye kale nno byebyo abavuma bazadde b'abantu mulekeraawo kubanga ekituufu kiri nti temumanyi bazadde abo ngeri gye batobyemu n'abaana baabwe omwana abeera awo ng'ekituufu maama we bwe bulamu bwe kale nno wootaveeri olw'okuba munnange gw'oyogera nnyo olw'okuba munnaye baakutendeka okuvuma n'ovaayo n'omuvuma ate munnange n'otwaliramu n'ab'enganda bako n'ab'emikwano so nga ate ebyo tubitadde ku bbali munaye ebibyo tebinnabeera byangu n'akamu n'akeddagala bino nno biviira ddala ku bifaananyi be yavaayo n'apositinga ssaako ate n'akatambi munnange ke yapositinga ng'alina baana bawala abo baazina nabo okugamba nga balagira ddala bambi bali mu ssanyu ekyo nno tekyandibadde kikulu naye ekyasinga okukwata ku mitima gy'abannayuganda n'ekyasinga ate okukwegamba okuleetera abantu omubeerako ennyo ke kabonero ate munnange akali mu bifaananyi ebyo nga naye wookalabaawo nga kalaga LGBT rainbow kwegamba nga kalagira ddala akabonero ako kalaga bali ba bisiyaga oba betwandiise ba lesbians abali b'ebisiyaga tulina ba mirundi ebiri tulina bagge then tulina n'abasiya ne ba lesbians bagge baba basajja ba lesbians baba bakyala so munnange akabonero ako nga kalaga ba lesbians munanno ne bamutabukira bubi nnyo ne bamutabukira kati nate twabadde tukyali awo n'akawaŋŋamula ate still we yafulumizza munnange ekifaananyi ng'ayina mwana muwala amutuddeko kwegamba bo bannayuganda ne bongera kubeera nga bagaziyiza ddala ensonga tebinnabeera byangu wabula kigambibwa mbu okusinziira ku biyitiŋŋana mbunembeera za munambu nga we zitambula n'ebyo byajja atupositingira na biki byonna byonna n'obwo obubonero obubeera ku byapositinze mbu ate ebimu wabipositinga wabijjayo mbu munnange kiraga nti alabika yeegasse either ku bantu abo ng'anoonya mpapula oba nga munnange si bituufu nze nno ku sayidi yange ekituufu kiri nti sigenda bisala nnyo oba sigenda kwogera bye sirinaako mitwe n'amagulu kubanga ekituufu kiri nti oli asobola okujja kwegamba n'obeera mukwano gw'abaliwo ebisiyaga yadde nga gwe toli muli wa bisiyaga yadde kale era abaganda balina enjogera egamba nti munnange mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo naye ekyo si kyekikulu nze kyemmanyi nkimanyi bulungi nnyo nti osobola okubeera mukwano gw'omuntu ng'omuntu oyo alina emizeejo oba malaayo oba kinaye nga gwe ekituufu toli era nga byakola tosobola bikola ekintu ekyo kisoboka era n'obeera mukwano gwe oba oliawo n'omukyusa oba oliawo n'agaana okukyuka naye nga gwe kale just oli mukwano gwe naye nga gwe ate tokola byakola so nsobola okukkiriza nti muno oba oliawo just yagenda ne bafunamu akaseera ak'essanyu n'abantu bano yadde nga ye si omu ku bo oba era still tusobola okuddako ku sayidi eri endala ne tugamba omanyi amawanga ago kati amawanga ago ng'aga America UK n'ensi ezimu endala munnange okufuna obutuuze si byangu era tulabye oba tuwulidde abantu bangi nnyo abasalawo okubeera nga bakola ki bayingira mu bintu binene ebyokubeera nga beefuula abasiyazi oba still ne bayingirira ddala mu abo abali b'ebisiyazi ne bafuukira ddala abasiyazi naye nga munnaye ekibakozesa ebyo byonna kubeera nga bakola ki baagala mpapula ekigambibwa nti ne Julie Muteesaasira ali Canada era alina omukyala ogwatera okwekubya naye ebifaananyi abamu bagamba nti oyo munnange muganda we era abamu bagamba nti omukyala oyo si musiyazi
wabula yeefuula nti musiyazi asobole okufuna empapula asobole okubeera nga ate akola ki afuna obutuuze mu Canada. So bantu bangi nnyo ekituufu kiri nti si basiyazi naye balabanga okuyitawo okubeera successful mwezi ensi ze baba bagenzeemu kubeera nga ate bakola ki beefuula abasiyazi. Abamu baba basiyazi yes wabula ekituufu kiri nti abamu tebaba basiyazi wabula ekiba kisobola okubeera nga ate kibayamba okubeera nga basurvivinga kubeera nga munnange beefuula ekyo naye nga bo baba bakimanyi nti si kibali. Kati nawe wembulize ekibuuzo bannaye gwe osobola okera ku makya ne weeyita ekintu ky'otali olw'okuba olina ky'onoonya kwegamba n'osalawo erinnya lyo life abantu bakyuse ekifaananyi kye bakulabiramu kwegamba let me assume nti weefudde nti oli muli wa bisiyaga nga ne action zonna z'okola ziraga oli muli wa bisiyaga naye nga in actual sense gwe toli muli wa bisiyaga era tobirya wabula nga gwe wasalawo weeyita ekyo eri public naye nga gwe olina ky'ofunamu osobola okukola ekintu ekifaanaganako weekityo mukwano gwange. Naye nga munnange muna nze nsobola okubeera nga ate ndowooza mu ngeri ng'eyo nti asobola oyingira mu bano abantu olw'okuba nga anoonya mpapula oba okubeera ng'ekituufu tabaliimu naye nga just agenda bugenzi nabo out oba ne bafunamu akaseera ak'essanyu naye ng'ekituufu takola ki tabeegattangako. Ebyo byonna ebibiri bisoboka naye nga for now nze ekituufu kiri nti sinnakakasa wanaabeerawo kyonna ekinaaba kikakasiddwa obutereevu nja kuba munnange nkikutuusaako wano eno. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ka Derrick wa radio bannange bannayuganda ngenda basaba akatambi kano mukawulirize bulungi nnyo bulungi ddala olw'ensonga nti ze zino ensobi ze tukolera ddala n'oba ng'ojja ku kyeyo munno n'akugamba munnaye nina emigugu gyange gindeetere gwe mukazi wattu musajja wattu olw'okuba oli wa kisa nnyo ne weetikka emigugu okutuuka ku kisaawe okebera emigugu munnange ng'oli yakusibye enjaga yakusibye kugamba ebintu ebitakkirizibwa kubeera nga ate bikola ki beyita ku kisaawe oba ebitakkirizibwa mu mawanga agamu ne bakusibira obwerere obulamu bwo bwonna ne bakusiba neetabaayo na munnanga akujjukira nti wali obaddewo. Kati nno abantu abamu bafuna omukisa ne bayambi olw'ensonga nti babaako n'aba bamanyi kati ng'ono Derrick wa radio yavuddeyo n'amwogerako era kyemmanyi bantu bangi nnyo bagenda mumutegera oba oli awo ayambibwe ne kati saasira ggwe munnange atayina kumanye oba nze atayina mmanyi nvudde eri ntuuse ku kisaawe bankutte kubanga of course togenda nyumya nti gundi ye yabintumye gwe babikutte naye nabyo era gwe bagenda osiba oba bakutte na mutwe gwa muntu nga guli mu migugu gyo togenda kunyumya nti bya gundi kubanga of course babikutte naawe so gwe bagenda okukwata bakuggalire obulamu bwo bwonna naye nga mu bintu munnange byotakola kibyotamanyi. So banange tubeere beegendereza oli wakugamba nti ndeetera ebintu byange gundi nga tonnaba kubeera nga ate obitambuza sooka obikebere waba tayagala bintu bye bikebera then totawaana kubyetika mukwano gwange. Omuntu yenna alina wakwasa ebintu ng'amaze bulungi nnyo bisiba twakirabako ne ku surprises neza Hope Shifa bagenda ne bamwetissa ebintu mbu birabo babimutu abitwalire ex-woli okutuusaayo ebintu nga basibye emiwogo emifu basibye kwegamba ebipapali ebyo ebintu ebitategerekeka. So Hope Shifa abatuula wansi ne beekebejja ebirabo ebyo ne babisiba byonna nga tannabitwala oba oli awo teyandifunye kuswazibwa okwo naye bingi nti bamukwasa bintu biwedde kusabikibwa ye n'abituusaayo munnange mu kubisaba okulula naye lwamanya biki ebiri munda. So kati teberezaamu gwe batisse ebintu ebyo bakutisse mutwe gwa muntu olaba munnange bwe bagenda okuleetera ebizibu. So bannange tubeere beegendereza ankulekereko akatambi kano sigenda kubeera nga ate mukwano gwange nsukkawo wano eno naye nga kyenkusaba kiri kimu likinga video eno oba ojagadde subscribing oba tunnaba teekako akadde naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now, toseetuka nkomawo. Video eno ekwasa mukka ennaku era nsaba ku matu gammwe ngenda kuba nga nsaba obuyambi yenna ali yanaabasobodde okunyamba mu ngeri yonna gy'onaaba osobodde okunyambamu. At the same time ngenda kuba nga ndabula bankuba kyeyo, ngenda kuba ndabula abasuubuzi, ngenda kuba ndabula omuntu yenna ali eyo nga okozesa nnyo ennyonyi oba ng'osuubira okukozesa ennyonyi mu maaso awo. Twafunyemuko obuzibu. Nina mukwano gwange gwe mulaba ku screen kuno bamuyita Junior. Abasinga abawangaalira e Dubai awo ku Kikanula mu Derrick abasuubuzi mulina okuba nga mumumanyi. Ne Uganda abamu ku bantu abatunda amasimu oba abasuubula amasimu nga musuubula Dubai. Omuvubuka ono mulina okuba nga mumumanyi bamuyita Junior. Omuvubuka ono yakwatiddwa ku airport e Dubai. Yes, bamutisse enjaga. Junior ono mukwano gwange kuviira ddala nga nkyali Dubai. Ya, mukwano gwange.
so bamukutte naye nga abamutisse enjaga bantu bali ba mirundi ebiri waliwo agitikko okuva e Uganda ne wabawo a receivinga aye Dubai oba nfuna nga sinagenda maaso mbadde nsaba muwulirize ka audio kano Junior ali mu komera ssaawa eno bamukutte ali Dubai nsaba uwulirize ka audio kano nina fono neyampe ebinyeewa kino kikugamba mwana musonetwapa Junior omwana wange owamba omwana wange zamba agenda beera watya nga siriiwo omwana wange yonda mbonaleka bambi ambuuzeeko ndi malayika ambuuzeeko ndima kunnuma okwebagaza mpa ndowooza malayika mpulira eddoboozi lya malayika nga limpita buli kaseera Junior bavuddeko mwana Junior omanyi mwana sooka osiriikirire osooke tulabe enki ekinaabeerawo mwana kitegeera omwana aliwa oyo Junior ali mu komera Dubai yabadde agezaako okuba essimu ng'akubira omu ku mikwano gyaffe bamuyita Hassan ali ebweru okulaba nga agezaako okulaba nga amuyamba akommunikatinga naye alajana kimu muwala wange agenda kukula atya muwala wange agenda kubeera watya wesiri abasinga mu kimanyi bulungi nti Dubai omusango gw'enjaga bakusiba ekitone nnyo gibeera emyaka 20 emyaka 25 yes ekisa Junior ekisa kyeyakozesezza kyekyamusudde mu buzibu abavubuka bali babiri waliwo ali e Uganda waliwo n'ali e Dubai a receivinga ekifaananyi kino ye muvubuka ali e Uganda abamumanyi muyinza okuba mumumanyi nkyagezako okumunoonyerezaako okufuna details endala ezimukwatako ekifaananyi kino ye muvubuka ali e Dubai era bali mu UAE muyinza okuba ono omuvubuka mumumanyi era naye nkyagezaako okufuna details endala ezimukwatako oba nfuna kaakati omuvubuka ng'agenda akubira Junior essimu ng'amugamba njagala kundeetera ku bintu byange ki biri Uganda omulundi ogwasooka kati ono ali e Uganda ng'agenda atikka Junior ebintu ebyo naye Junior ebintu nga tannabireeta yabikebera yamutikka soya n'ekipooli ebinyeebwa bino ebikube nga biri mu ttiini era omulundi ogwasooka Junior ebintu ebyo yabikwatamu yabikebera bulungi ekipooli ekyo yakikwatamu bulungi n'engalo n'akikebera oba okitegeera wadde omuntu amumanyi naye yalina obbikebera kuba musajja wattu amanyi obuzibu bwasobola okufuna ng'ayisizaawo ebintu ebitalina kuyita ku kisaawe ogwasooka ng'abiisaawo bulungi era ng'abiderivaringa e Dubai Junior musajja wattu alina ekisa talina buzibu na muntu yenna nange kama kwogera nali mutiseeko ebintu okuva e Dubai nga bigenda Uganda yali andeeteddeko ebintu okuva e Uganda nga abireeta Dubai nga abijja ku mama wange nga tanzigyeko yadde n'ennusu n'ekikumi omutima omulungi gwalina kaakati wayita ebbanga ono omuvubuka ali e Dubai akubira Junior essima muganda wange ninako emmere yange e Kampala mbadde nsaba kugindeeterako Junior ndooza ng'asooka resistingamukko okusinziira ku information gye nafunye kuba yali wiiki eyo ndooza yali tagenda kutambula omuvubuka yali teyakitegeera kati Junior ng'atuuka mugamba kale babimpe. It was last week bamukutte ku Lwokuna. Yaddamu n'amutikka ebintu byebimu yali soya n'ekipooli ebinyeebwa nga biri ebyasooka ne buubuno omundi bwe yakoze ki byamutisse. Naye Junior alina ebintu bye babipakingire wa muganda we kati nga akubira oli ali e Uganda nga mugamba bitwale ki ewa brother wange we bapakingire ebintu bye ng'alinnya agenda. So Junior nga abakubire nga abagaba naye ebintu bye baleesaawo yababuuza mubikebedde nti ye babikebedde era naye mbu bwe yatuuka yakola ki yabikebera naye teyabikebera nnyo kuba bamugamba abinyeebwa na soya nga biri baasooka okukola ky'okutikka ng'omuntu gw'omanyi ndowooza ali afunye already trust bambi ng'akwata bintu
ng'agenda kati atuuka ku kisaawe Entebbe. Ku kisaawe Entebbe ebintu babiisa mu sikaani. Omukazi amubuuza nti Rasta ebintu bino tuddemu yamubuuza kiki kyoyisizaawo ekyo ekiri mu baketi ko ye nti binyeebwa. Kati omukazi ng'amubuuza nti tuddemu tubiyise mu sikaani oba tubiyuze tukebere. Junior nga already yamanyi temuli kirimu musajja wattu. Ate ko yapookyawo bambi bamumanyi nnyo kuba ayitawo nnyo okitegeera. Mukazi Junior nga omukazi tukole kitubiyuze kuba yali sure temuli kirimu. Musajja wattu nga bayuza bulungi ebintu. Kati omukazi yali akebera nga bomanyi nti ebinyeebwa biyiika ndooza yabyenyinyala nga tayagala bikwatamu. Ng'alaba kipooli kya binyeebwa nga yaddamu basibako bintu nga Junior agenda. Musajja wattu alinnyonnyonya atuuka e Dubai bali abawala mu bboto babuulira baabikebera bati. Mu binyeebwa bwennyini mu kipooli enjagamu baali bagitadde wakati. Naye mbu bagenze okugisumula ogikebera ati ng'erimu piisi z'enjaga 1,300. Munfuna baganda bange. Bano abavubuka abamutisse ennyonyi bagimonitaringa bamanyi n'obudde bwatuukiramu era baamukubira essimu ng'atuuse. Ne Junior musajja ati yafunamu ka pressure baamukwata naye teyapanikinga. Kati bwe baamukubira essimu ono omuvubuka w'e Dubai yamukubira essimu. Junior yamugamba kimu ebintu mbyerabidde Uganda n'ebimu ku bintu byange ku bintu by'abantu bisigaddeyo. Njagala owulire omuvubuka ono bwe yamuzzeemu. Ebyabalala nze saagala kumanya nadde nkusaba bintu byange n'omusuubiza nga bwe bigenda okujja. Kati bw'oba ongamba tebinajja la ilaha illallah wallahi bw'oleeta ebintu byange seeka tumaliraawo segera kuba olinga ongamba nti obuvunanyizibwa bwo toyagala kumanya oba babireeta wati babireeta kitegera olinga kyongamba bibyo tibabireezi you were not focused about it kitegera. Anyway singa ebintu byange obireeta ekiddako inshallah. Omuvubuka saawe nayinza okuba yategedde nti bamukutte naye we yaweerereza message eyo nga tamanyi nti Junior bamukutte yabanja ki mu bintu bye. Baganda bange omuntu ne bw'oba omumanyi kyenkana kye baneemukebera ebintu. Abali e Dubai simanyi lwaki ate mutuma n'abantu ebintu ng'ebinyeebwa babiki. E Dubai waliyo amaduuka mangi, African shops mweziri nyingi bannange buli wamu kati mweziri mu Dubai. Lwaki musuula bannammwe mu bizibu? Lwaki mukomya obulamu bwa bannammwe? Musajja wattu talina musango. Junior talina musango ge mazima. Wabula ekisa kye kyamuleetedde obuzibu. Saawa eno wensabira ali yenna abasobola okutuyamba. Interpol, saawa eno Interpol, International Police. Nsaba muyingire mu musango guno. Omwana oyo bamukozesezza nsobi. Talina musango. Atambudde emirundi mingi. Musuubuza abeera ku nnyonyi bambi musajja wattu. Naye olw'okuba nti yakozesezza ekisa kye kyamuleetedde obuzibu. Nsaba busabi bannange tusaba buyambi abasobola okuyamba gavumenti ya Uganda abasobola okuyingira mu musango guno. Omwana oyo at least bamukomyewo ewaka. Naye okumusibira e Dubai bannange babanga abakomeza obulamu bwe. Nsaba busabi yenna ali anasobola okutuyamba. Junior musibe naye talina musango. Bannaye mwegendereze nnyo omuntu ne bw'oba omumanyi. Bannaye omuntu ne bw'oba omumanyi mukebere ebintu. Oba si kyekyo omuntu akuwa essente gwe kennyini ogule ebintu obimutwalire.